Sebo Kyagulanyi singa tewajja twali badde waffe. Kyagulanyi webazibwe. Singa tewajja sebo twali badde waffe. Sebo twayisa mu parliament sente z'okwongeza abasirikale baffe across ranks, all ranks. Oba wa wansi ddala lya wansi oba lya waggulu twayisa sente okubanga babongeza. Naye kisinza okutwewunyisa nti esente ezo bukyatuziyisa abakulu bokka be beeyongezaako abawaggulu. Tukyanoonya ani yabba sente ezo. Mwami Museveni otera nnyo okwogera okugamba tolwanyisa obubbi. Twagala kumanya ani yalya sente z'abapoliisi, sente z'abamagye, kubanga omanyise bo waliwo omufere omwe ennaku ezo abadde ansanyusa nga takimanyi nti ne sente Museveni zaakozesa azisaba parliament. The other day, some few weeks back, ng'omufere oyo seba agenda mu constituency yange agenda yebaza simanyi nebaza gundi ebintu byange byensaka ennaku ezo nasaka amalwaliro gonna ogaddaabiriza. Eddwaliro ly'Essemuto awo ne tuteekawo era njagala kubaleetera mifaliso. Eddwaliro eddala ery'Ekikandwa ne bafuna sente eriri expandinga n'eddwaliro ly'Ekirema. Kakati bwe baba bagenza okutongoza amagombola gano kuba nasakayo amagombolola abiri agalina okukolebwa, eggombola ly'e Nakaseke n'eggombola ly'e Ssemuto. Kati nze bwe nsaka eno kubanga bw'obeera n'omubaka wa parliament era kino kungu nkibagamba mukubirize nnyo ababaka bammwe okubeeranga mu bukiiko, muleke okusiibanga n'ababaka bammwe mu nnyimbe ne ku mbaga. Ebintu babijja mu bukiiko bwa parliament. Bw'olaba nga Lutamaguzi ndeese ekintu kyange ate nojja n'okyeteekako nga tomayina gye kivudde. Ennaku ezo waliwo gwe nalinda ku mazzi gano agabadde gatambula. Mga nti nze ondaba nze kinneerekereza n'olaba nga sisiiba mu mbaga eyo kwogera simanyi emboozibozi. Tuba tulina okubeera mu bukiiko. N'olwekyo abantu baffe kino tulumu tugenda ne tunenya Museveni Ssebokkungu. Tuka Museveni ebintu bino tabiwadde ne Museveni naye adipendinga ku parliament ennaku ezo babadde baze ng'asaba only 3 billions ezisasula abakozi ba State House omusaala gwa State House. Etubuga naye gwe Ssebo asaba zi supplementaries buli kaseera ntukisa sente classified buli kaseera nga banansi bali bubi. N'ensaba ambulance ya Ssemuto naye kyategedde waliwo omukazi aveeyo yafuumuuse emisinde n'ajja n'agamba mbu ambulance weeri ambulance we naye simulabangako ateesa mu parliament. Naye we yazze we yawulidde ensaba ambulance yaffe bagituwe kubanga ffe tubeera ne information ey'ekyama. Omusajja omu yadde na ambulance. By the way, let's make this very clear. Kituufu nakulabye mu parliament nga mulundi ogwokubiri yejjo najogeddeko naluli luli nakulaba ng'oyogera mu parliament nti president yasuubiza yatusuubiza kankwe Mwami Museveni kubanga ono musirikale yanzibirako n'agamba prime minister aleese omuvubuka wano agenda kutuulamu wano naye awandiika ebintu General Museveni be yasuubiza agenda kubifulufiiringa kubanga tugenda mu 39 years. Naye yagambye ebintu byonna ababaka ba parliament ababa mu constituency ze nasuubiza ngenda kubireeta ne ngenda njogera ku masanyalaze g'Ekikubampanga ndowooza wandaba nankabirwa ne njogera ku masanyalaze g'Ekikubampanga ag'Ekibaale amasanyalaze g'Ekitanswa n'awalala nankabirwa n'ayimuka n'agamba nti okujjako Ekikubampanga n'ebitundu ebirala naye Sumbwe ye amasanyalaze gaze Lutamaguzi tolimba nabbanja ngamba kirapu nemga sijja kirapinga kati twalina ambulance ye Ssemuto ndoze Ssemuto gimanyi herese center for mulundi guli bwe nali nsaba ambulance tulina ambulance ze twafuna ababaka 10 ne tufuna direct members of parliament ne tufuna constituency. Kati nenda banga eddwaliro lye Nakaseke lifunye ambulance era liko Nakaseke South Nakaseke South County. Kati nengamba ne Ssemuto eno lw'okuba omusajja ono yasuubizaayo ate abaddewo naye kanjiteekemu wano ku fulo nengamba nti right honorable prime minister ebimu ku bye baasuubiza Museveni yatusuubiza amasomero byonna n'embyogerako amasanyalaze n'ambulance ye Ssemuto nga manyi ti omuvubuka ali wali awandiika. Kakati nabbanja n'agamba kati speaker naawe omubaka wa parliament naawe oli omubaka omukyala simanyi gye yafubutuse emisinde simulangako ne bw'ateesa mu parliament n'afubutuka ambulance gy'eri Ssemuto ambulance gy'eri Ssemuto nengamba ti bw'oba oteesa mu parliament bakugamba gwe ngo okutta omuzindaalo you have enough knowledge era tolina kufuna ki information okuva eri mubaka mulala naye sategeka kati ne bagamba mbu tulina ambulance tokowulirize ambulance kakati nembagamba mutuweereze ebifaananyi bya ambulance be mwagambye nga baleeta ambulance ya 2017 eyakoledde akabenje nekola ki negwawo nefa era olunaku lw'okwosajjo abantu baffe ab'Essemuto ne Kapeeka bafunye akabenje ekiboga
Honorable Kefa ye yanyambye bakubidde ambulance ye Nakasekeri ku main hospital Nakaseke General Hospital nga teriwe tutomdo ne bagambe semuto tetulina kakati jobwe nakikomezaawo kuba nabadde njogera ku ddagala eribbibwa malwaliro geggwanga gonna nene ngamba ti eddagala tuyise sente wano mu parliament lwaki malwaliro ga government gonna mu gwanga teri mulwadde agendeyo n'agamba nti bamuwadde eddagala ne ngamba ti naye right honorable speaker era nkyakujjukiza ku kyambulance yaffe eyesemuto kakati Tayebwa ye yabaddemu n'agamba n'asindika akakiiko kagende Nakaseke n'agamba Mbukaawa atugambye jo n'agamba Mbukaawa atuwadde information mu Museveni yabawa ambulance nefuna akabenje eri mu garage nebuuzi John omukyalo ne yajja lulinga njogera ku floor ya parliament oba afaaki fe tusaka ebintu bwe musiba mu nnyimbeeza mwejo simanyi mu mbaga na kwogera simanyi bavubuka simanyi mu wase ebibozibozi fe tusaka abantu baffe bafune nga kati bolaba amazzi amasanyalaze mwe mulaba abo amasanyalaze ne tumanyi gye gava ne tuleeta amazzi tomanyi gye gava gwe wesegalye gwe wekikyusa tomanyi gye gava gwe n'olaba ambulance ya Nakaseke tomanyi gyeva n'ebira n'olaba amagombolola nga gazze tomanyi gye gava n'ogenda olaba CD school zizze tomanyi gye gava nze nange naali badde nga nsiiba mu nnyimba eyo oba nga nsiiba ku mbaga nga mbabuulira ebibozibozi naye bw'ondaba nga nze ku fulo ya parliament era babaka beebuuza oba ono omukazi afaaki afuumuusa emisinda ze ambulance gyeri kakati abeese muto baafunye akabenje yatuyambye era njagala kumwebaza nze ndi musajja mu Katuli Kisirimba. Okay. Njagala kwebaza Honorable Kefa. Muli mukukaabirako be Kongo n'ebiseera bigenda kutuuka gwe musajja gwa mpuliriza nawe mukazi gwe nga nawe bakugoba ewammwe kuba kakati sebe ebyalo byonna babiwamba enkya n'eggulo. Don't think it Museveni talaba kigenda maaso walabye ekyabadde Nakaseke ebutalangu bayokyezze emmotoka nnya ebyalo byonna babiwamba gwokyali mu kuseka Musimanyi zino grupu za mu M23 ziwamba Goma nawe bagenda kukuwamba enkeera bwe abati abasajja bwe betwale Kongo mu banoonya bubudamu kakati batandise okutemula abakongo babagoba mu nsi yabwe obugagga bwabwe babututte jjukira wano Museveni akujje ku mirimu education system efudde kakati be balonda mu bitundu na bitundu bagaba no tubawe grade bano tubalage nti tebalinawo grade ya kusoma bettakalyo bali tutte obugagga bwo babututte abamu mwatandika ddo okufuuka emmomboze nga mukyali wa kisystem kye mwaleeta nga kye musavinga sebo nsonyiwe akonkalese nga baidawe kubamba ddenda abantu bangi ebiri ekongo bigenda tuuka wano abasajja bano abayingidde wano berituli abayitirivu abaethiopian abayitirivu be bayingiza wano abasudan gwalula byensi yawe efuna ettaka ensi bw'oba oli mugwira ettaka bali kuwera kuliizi ne kati abagwira bonna kati ettaka bagulanga bwe baagala babawadde mundu babawadde sente beetirawo ne special funds ezaabwe ez'okugula ettaka naddala wano mu Buganda ebitundu by'Ebunyolo naweetoolodde gobadde okimanyi open door policy yeri wano no kufuna ettaka sebo nze and we are credited globally credited for what that is one of Museveni's agenda 50-year master plan agenda okulaba ng'ensi bagibajjako muddeeyo babawo obukunkumuka muddeeyo babagulemu ekkiriranye muddeeyo mugwemu ensa naye agenda eri Kongo yerina wano mu Uganda kubanga omusajja ono okuteekako omukono ku executive order ekkiriza abagwira okufuna wanettaka omugwira omuzungu ng'agenda balekawo etteeka nti omugwira yenna ng'azze mu nsi yammwe ettaka alina kulifunira ku liizi balifunira ku kikati kakati balifuna openire bannansi bonna bagumye otuuka kati mu bitundu kati nkuwanga makinje kansanga yonna munansi okyasobola okubaako newopangisa gwe wali okitegedde lwaki mwami Museveni yaddira bamanerenda bonna boogera olulimi lumu abeetoolodde eggwanga batwala property z'abantu enkya n'eggulo those manerenders speak one language across the country era batute property z'abantu n'olwekyo gwe musajja gwe tubalengera wano mukyakyanca musimanyi maama Kongo babakuba simanyi gundi ekiri ekongo kidda wano naawe wammwe baagalawo jjukira omusajja ayempawalinze abasajja bano abayingira wano abawadde sente abawadde emirimu abawadde power no authority kati olwaleero osanga omugwira ng'ayogeza maanyi okusinga munnansi ne batwala ebyalo byammwe the other day nze siva Bunyolo nakikubuulira kwano I'm not a Munyolo but I feel bad okusanga nga abanyolo bonna babagobye ewaabwe olw'amafuta zino gurupu ze mulaba batwala mu Northern Uganda ze batuuma nti balaalo si balaalo those are not balaalo
Those are refugees from neighboring countries. Baba yingiza wano gwe lwaki olowooza abasajja babeereeyo mu nsiko eyo nga tebavaayo. Gwe olowooza bo tebaagala kusula muyenga oba kololo. Kakati bagenda balondamu abantu bamwe abaali bategeera bonna babaguzeeguza emitwe tebakyategerekeka balooleza mu ssente mane naye ng'ensi bagiwaddeyo. Sebako nkogeddeko kakulu because I'm a shadow minister n'abadde n'exchanging n'omuzungu omu n'angamba you guys you are fools. Omuzungu naye sebo yatuiseeko fools n'agamba open door policy Museveni gye yateekawo nti buli mugwira ayingire wano n'amala ne yeefuula kuba ye Museveni musajja mugezi kyakola yeefuula nga atakikola. Kati yeefuula mbu bano balefujja abali wano tabafaako meanwhile nga bakapchalinga eggwanga lyonna. Kati njagala kuwa ekyokulabirako wano Buganda ekyasigazaawa Buganda yinettaka eriruddawa babagobye ku mirimu ne education system bagise temukyasobola kufuna mirimu abafunafunamu akasente mutunda bibanja nga mudduka ebweru n'olwaleero ne bw'omala okusoma omulimu ogulirira mugulirire. Omusajja ze alonza akakundike ak'abantu abeetuuma amannya g'Ekiganda bali wano babalya mutunula because they share with you handouts z'abawa. Babagamba mulonda abakulembeze abasobola okuyimirirawo ku migongo nga tebekkiriranya mutunulire ekika ky'abantu be mulina olwaleero be mukubira mu ngalo wano. Era Sebo njagala kwebaza singa Kyagulanyi teyajja twali badde waffe. Sebo buliriza nkimanyi toli memba wa PLU naye singa Kyagulanyi teyajja twali badde waffe. Singa Kyagulanyi teyajja twali badde waffe kubanga kati batulya misana nga tulaba. Kati batulya misana emirambo gy'abakongo egigwe Kongo bejjusa lwaki basembeza abasajja bano na wano tuulira mu bakyaza nga boogeza bumalirivu. No Kyagulanyi abalemesozo okubalya anti nkugambye wakiriko kati naye atuyambako nga bw'owulira ngo olina ekiwundu kikuluma ne bagamba ogira omira kapenikiira nga bwe tuyiya solution. So Kyagulanyi anti byatuteereddewo polisi zaffe polisi ezitaddewo singa Kyagulanyi taliiwo nga tulina ttiimu z'abana abasajja bano nga bwe mubalaba abeewaayo okwekkiriranya ne Museveni batusaanyewo nga tulaba ng'olweto kyakkirizibwa kufuna mulimu ebyalo byonna babitututteko ekiro n'emisana n'otuuka mu palamenti ng'amateeka ne muteesa ku tteeka ly'emmwanyi nti palamenti tusazeewo teri kujjawo kitongole ne babayita ekisozi ne bakomawo buli omu nga ensawo ye ezimbye ne bakwata ku handouts ne bawa abantu. Era Sebo nga boogera kujja njagala kwebaza mu ngeri ey'enjawulo nze ng'ava eruweero Sebo Kyagulanyi yadde ggwe wajja naye tukwebaza okujja. Tukwebaza Sebo mukama wange nze ni musajja mukulu nasoma nva mu Luweero naye singa tewajja Sebo twali badde ng'Abayudaaya bwe baali mu biseera nga Yesu tannaba kujja. Nkugambye nzikiriza neebaze Kyagulanyi singa teyajja ku gurupu y'abannabyabufuzi eno gye tulina enfenkenyi y'essente eweddemu ensa n'osanga omusajja nga mukulu naye nga yaggwamu ddensa atunuulidde kimu busente bwe bamuwa takyatunulira n'omwana we nti agenda kufuuka momboze ebyalo byonna abasajja babyera kiro na misana. Bwe nkubuuza nga Munnayuganda lwaki olowooza bammanerenda bonna boogera olulimi lumu mu ggwanga lyonna ku nnyanja yonna babagobyeyo abantu baffe wadde okimanyi nti ku nnyanja yonna babagobyeyo. Kyagulanyi mugambe mutula mu kamera eno mugambe Kyagulanyi era Sebo ndi mu kamerayo mugambe tuwulire. Sebo Kyagulanyi singa tewajja twali badde waffe. Kyagulanyi weebazibwe singa tewajja Sebo twali badde waffe. Abantu ababuddamya mwami Museveni n'akabinja kaakaabayeekera mu nsiko z'eruweero. You made the worst mistake in the history of this country. Paulo Muwanga yabagamba nga General Museveni minister wa defense ku mulembe gwa Bobote. N'agamba nti omusajja ono okusinza we mulaba atemya nefaana naye mpulira alina ebirowoozo eby'okufuga eggwanga ne bwe mulikola ensobi yonna ne mumukwasa eggwanga lyaffe lino Uganda mugenda kukola ensobi semasobi mu byafaayo bya Uganda. Kati olwaleero buli omu abuuza ebyensoma bifudde walabye kati kyebaagala kyebagradinga political grading of students. Amasomero ge twalina agaali traditional gakolanga obulungi gonna intentionally bagasaanyawo
abantu baffe wano babasanga nga bateredde entende nga ne bwe wabeerawo olutalo nga lutamaguza asobola okuva Nakaseke najje Kampala ne bwamala emyaka 5 nga teri atutte ku kibanja kye bigureda kati olwaleero biri eyo bisende ebibanja by'abanaku abanaku tekyali abawuliriza mu kooti bonna bali eyo omukulu ono yajja n'agamba ataddewo rule of law olwaleero Dr. Kizza Besigye omubuuza omulanga ki kyotayogera abaana ba NUP bonna bajjudde makomera abalala baba bizadda n'ennyimbe baddamulira bamachete rubwama olwaleero botunuulira emirimu engabanya yaje yeggwanga ne bakugamba genda otusomera amanya ne bano boolaba olwaleero omusango olinga yeeyita Semakula nenga yeetuuma bwetuumi ng'omukulu akimanyi programu yaabwe kakati what do we go to celebrate abantu baffe abakolera ku nnyanja bonna babagobyeyo emiggo kati olwaleero nnyombye n'omusajja ku saa 11 n'ekitundu ez'okumakya ku simu nze simu yange esulako omusajja yaŋŋamba nti okusinziira Uganda nga bwefaanana kati tojjaako essimu essaawa yonna owulira amawulire esimu ogisuzaako njisuzaako ne bwonkubira nga busaasaana obudde bubeera obukwafu ennyo ku saa 9 era ngikwata ne nkubuuza obadde ogamba ki bayinza okuwa amawulire nti embere gayigayi bayinza okumpa amawulire nti owaaye embere gayigayi weetaase waliwo akatambula naye ng'oli mutiitiizi nnyo siri mutiitiizi gwe nkugambye akatambula kali negative akange kali positive wakigotooleza negative kakati n'otunuulira abantu baffe bakolanga emirimu nzonaba tugende mpola honorable mwe bannaluweero mwabudamya Mwami Museveni n'abalwanyi be aba NRA the worst mistake we regret in the history era ne mubawagira ne muwaayo ente ne muwaayo emmere ne muwaayo buli kimu abantu ne bafa bangi nga mukooye embeera yaliwo mu kiseera ekyo abo abaaliwo be baali bagikooye bano ne bajja okununula eggwanga nga banunulaani era ne banunula nga banunulaani bannansi okuva mu mbeera eyaliwo kugambe nga banunulaani kubanga bo beenunula soffe tebatununulangako bw'oba ogenda mu liberation abaazibaddeko be beenunula osangawo baminisita abali mu kulya osangawo baani abali mu kulya n'abalala be bayambyeko ba aidinzeeko okulaba nga batwala ebitundu byaffe emu ku original plan ya Museveni yali yakulaba nti ettaka ly'Abaganda libagibwako bonna anti nze kyange nze nkigambye si kya radio nze kankubuulye mu 10 point program ekyo tekyalimu anti nkugambye ebyali mu 10 point program nkola y'ekiyeekera nkola y'ekiyeekera owandiika 6 naye ng'otegeeza 9 okimanyi ekyo mu nkola y'ekiyeekera omuyeekera bw'aba anaakuwa embuzi ateekako omutwe gw'ente naye n'agisibira mu kikapu nga takukkiriza kulaba kiri munda kakati bano bw'ogamba nti baanunula bo beenunula kituufu kuba eggwanga balitutte lyonna lyabwe olaba bambuka ne mu Northern Uganda nayo abasajja abaali solid bonna baba dividinze batutteko ettaka lyabwe nga beekweka mbu balaalo who are the balaalo they come from which region of the country kubanga bw'otuuka mu Banyankole bali settled balina ewaabwe bw'otuuka mu Bakiga bali settled balina ewaabwe bw'otuuka mu Banyoro bali settled balina ewaabwe who are the balaalo balunzi bante who they come from where bavaawa naawe osobola okubona ne beetandika okwekuŋŋaanyaamu ebibinja by'abantu 10 n'ebikumi mbufe abalala please ne wakubadde abamu baweddemu okutegeera olw'embeera eriwo you can't fool all Ugandans era ojja mubuuze Museveni who are these balaalo but abatuula naye these are refugees from Tanzania they were originally from Rwanda ne bagenda Tanzania ne babeerayo ne bayala nnyo bwe batandise okuyingira ebyobufuzi mu Tanzania ne bagoba under Museveni's open policy on refugees n'abagamba mujje muyingire wano but honorable no gwe nkubuuza ng'owamawulire ali independent who are these balaalo wali owuliddeyo Abanyankole nga bagamba nti bano bava wafa oba Abatoolo oba Abaganda oba Abasoga who are these balaalo abaloitalinga all the country nti ne beekuŋŋaanya wamu ebibinja bagende eyo nga bagira who are these people kakati ffe tutunula wano ne tulaba agenda y'abasajja bano ekiri e Congo kye kigenda n'okubeera wano nga indigenous people baba suppressing bagoba mu nsi yabo jjukira akusuppressinze economically
tebakyakukiriza kuba na sente mu nsawo, be bawola sente, be beegabira sente zigula ettaka, be beeguze ebyalo n'ebyalo, be beegabidde emmundu, be beegabidde authority mu kitongole kyonna. Where are you going to be? Nga government enamba tesobola naggulira balwadde ba siriimu ddagala abalwadde abali mu malwaliro ng'ekugamba nti wowe America eggaddewo obuyambi, Trump aggaddewo obuyambi, abantu bagenda kufa. What type of government is that? Uganda bwe yali sibweri. Ati nkugambye bwe yali so wati. Ndi kakati omwezi gwakamisana enjuba neyakekiro. Mu Uganda yakyuse. No, batunulira sectors ezenjawulo. Which sectors? Yensonga lwaki tulina NPA. Omanyi kye bayita NPA? Yes. What is NPA? National Planning Authority. What does it do? Planning for the country. Kati nolaba ne mutuuka ne mu census ne bayingizayo ebyobufuzi nti genda obawe gino emiwendo. What are they hiding mu census ya Uganda gwengo otegera ng'okutte 327 billion ziroziwe ekitongole kya UBOS nti genda mu carrying out census nene bakomawo nga balina certain command nti muleete bino ebyemivuyo. Batugende emukwemu honorable. Tewali. Let's look at health. Which health? Amalwaliro ga government temubeera ddagala ombuulira yeddwaliro omuntu gyagenda nga toyogedde kulye wange nakaseke oba lyese muto. Ombulire nti National Referral Hospital, let's start with National Referral Hospital. Nti bwogendayo wali bakujjanjaba. Buli agenda yakomawo alamentinga. Emulago National Referral bote gyalekawo. Teri bitanda omulwadde bamusala ekisone bamuteekaawo kukundi. But numbers the number of health facilities. What is the role of planning authority? Bwe zeeyongedde omusolo ne gukendeera. Jeno Museveni yajjano yakugamba bwe yajjano yasanga mu kuŋŋaanya omusolo 50 what? 50 million. Si bwe yagamba? $50 million. Kati akuŋŋaanya meka ziragawa. Mwe mwali mwebuuzijjako nti mwami Museveni bwe yajja ono yasanga nga batubanja only $5 billion. I mean 5 billion shillings. Bilioni 5 eza Uganda Jeno Museveni yasanga batubanja mu 86. Mu 2005 World Bank netusonyiwa amabanja gonna Uganda agali gatubanjibwa. Kati olwaleero what is Uganda's public debt? How does it stand? Kati batubanja 100 trillion. Zebabanja Uganda. Obuse 10 naye tumubuuza ziragawa. Ozisaba parliament mu supplementary. No atize. But look at the roads honorable. Laba amakubo gano tuina. Gosobola okumachinga sente ze tufulumya na amakubo agakolebwa. Walola bye yensi nga tekola makubo ne Burundi esinga okuba obunako mpa yensi gyomanyi mu byafaayo nti eno tekola makubo. Eastern DR Congo teri makubo gakolebwa. Eastern DR Congo no I'm asking Eastern DR Congo naye ekola makubo gayo. Bano omanyi lwaki bakugamba wano nti gwe tebajja kukolera makubo ate ne bagakola Congo. Omanyi nti gwe tokyasobola kuyimirira mu bakongo noyogera nti amwe Uganda ne batabeera wakutwala misinde. Nalabinga boche kitebe kyaffe ne bendera zaffe ne bocha. Kenya tukyaye. Ekinsasha ne batuocha ne bocha yo embassy yaffe ne bajocha. Bendera nga bazikuba omuliro ziri bweziti. Tanzania tugamba bagundi mubeere eyo mu nsi ya mwejjudde enzikiza gye mubeera mukabire eyo tetubeetaaga. Kati tuli luddawa. Kubanga mu budde buno twali badde tugamba omukulu nti wasanga batubanja obuwumbi 5 bokka ng'ojja 86. Kati ne weewula mu buli kasi mu 2005 World Bank negamba Uganda tugisonye amabanja gonna. Omukulu n'addamu okwewula buto kati olwaleero batubanja trillion 10 nga ne sente trillion 10 100 trillions 10 ze batubanja ng'olwaleero ne bw'okuŋŋaanya omusolo n'ogugeraageranya ne ku budget y'eggwanga towezaako a quarter of what we are demanded. Kakati ye tulageyo nengo omubuuja sente zino ze weewozo ziteeka watulabamu abantu ab'olubatu muli bagagga nnyo mu Uganda ne bweru wa Uganda mutulage ku accountability ya sente ezo. Ogenda okulaba ng'alonda baminisa bakuba obukumu ngalo buli kaseera nga nabo banoonya handouts njagala kuwekyakulabira mukulembeze twali million 12 so million Uganda today so we are talking about 45 million. Mbaye ensi gy'omanyi nti erina static population. Yeah, no, Teddy yo. The more muliriza kino nkikusomera nasoma byanfuna. Increase honorable. Abantu gyebakoma okweyongera ne demands zikoma okweyongera. Ne revenues gye zeeyongera. Through demand.
okimanyi nti abantu mu consumption gye bakoma okuba abangi through consumption manyi lwaki China kati ngagganyo kubanga abantu bayo gye beeyongedde okuba abangi ne consumption ebeera waggulu ne revenue correction ne ebeera waggulu kati omukulu ono mubuuze wajja wano wasanga bakuŋŋaanya sente meka kati okuŋŋaanya meka kuba kati yagambye ateese n'etteeka nti kati ne bw'oba okola endagaano oba ya mulimu oba kutunda kibanja olina okusasula omusolo kasitobera ng'otunda ekibanja soma miliyoni 10 sasula omusolo n'okufuna n'okukola endagaano y'okuwa omulimu n'okukola endagaano etunda property yonna olina okisasulira omusolo which is very new salient. Yeah, but okay. Kakati fe twagala kugamba twagala kugamba obungi bwa mulwaliro wegali abasawo talk about beyongedde namba ya obungi they also say nedagala relatively jeriri abadogera ku bulade bakawuka kamukene bafune dagala nga kata so ya America kati kizibu nnyo genda mu ddwaliro lya government n'osanga eddagala ng'olisanzeeyo so you don't see any change lwajjo nakiro izinze mu parliament ebyobulamu bwe byali mu kinana mukaaga sente zetuyisa wano zigende zigula eddagala ziraga wanga kizibu okusanga eddwaliro lya government nga omulwadde n'osanga nga bamukolako nga ku mulembe gw'Obote wekyali nga ku mulembe gwa Amini where does that money go buli ddwaliro lya government baje bayita national referral oba regional referral bateekawo pharmacy yaabwe eddagala mulitwala emisana ne bali registeringa ekyo ne bali kima the same people ne bagamba ojja digula kagamba ne wakubadde abamu obwongo bwafiira ddala bakuyita okola ki okusenyenterera mu bwongo bwasenyenterera nga temulaba we tuli temulaba we tulaga temulaba kabiga ke tusitudde mwali badde musooka ne muddako ewammwe ne mwerowoozaamu ekintu kye babadde bagezaako okukola bagamba mirembe sikye bagamba tujja tutandise na byabulamu byafa do you want to tell the country ensi gyolabanga ababaka ba parliament be bagula ambulance nga n'ababaka b'NRM bagulira ambulance ebitundu naye ng'omubaka w'NRM akugamba mu gavumenti takonkona atakonkona lwaki takuleetera ambulance ya gavumenti n'akuwa eyeriko ebipande bye n'amanya ge ate n'agamba ambulance yanjikuwadde nayo gikozesa ate mpeeza amafuta lwaki omubaka wo ow'NRM atakonkona mu gavumenti takusakira n'ofuna ambulance ya gavumenti ebeerawo ng'ogifuna ku bwereere kibuuza ggwe nze mbuuza ebibuuzo n'otuuka eri sibayi mu zi cancer institute yonna abasawo baggwamu dde amaanyi teri abafaako ndaba balwadde beebaka ku ttaka and you are proud. Yeah, but is that how we were? Is this how we were in 1986? By 1986, so you don't see any change. By 1986, Museveni nga tannawamba nsi yaffe ne banne kiwulire ne banne abawamba ensi yaffe bwe bakutwalanga mu ddwaliro ne bakubadde nga tebannakuwa ddagala omusawo nakwatako ng'otandise okuwulira ngaawona nga abalwadde babawa obuugi babawa amata cutters of taxpayers money ng'ebitanda gyebiri kati tuli wano tugendeko emulago olabe bonna babayyawo ku semiti naye ng'owulira bakutte sente bazitwala Kongo kuzimba makubo ne beegabiranga zi supplementary wali olabyeyo supplementary ze baleeta ati tugenda gula ddagala mu ddwaliro ova Luweero Kasana wali weeri egenda olabe bwefaanana kati n'emirambo bagisuulawo wabweru ne gikulukutirawo emirambo since 1986 wakati ebyobulamu bifu tuveeyo kati mbadde nkugamba president nga yakajja mu bukulembeze w'ekitiibwa yagamba nti this is not a mere change of guards but a fundamental change 39 years the road you mean you don't see that fundamental change werabidde ebisale bya panda gali panda gali yali olova nga abantu babawamba ne babasuula namanve what you have forgotten nti Museveni was part of that system ya panda gali omanye ekifo Museveni kyalina mu government y'Obote no just nkubuuza ngo wa mawulire Minister of Defense yaba akola ki era peje tugamba abantu nti nga tonnakwatangala by'okuvuma Obote sooka obuuse ali Minister wa Defense owulira sebo naye njagala kwebaza waliwo omwami omwe ayogedde ekkubo ly'erugogo tujja kwogera ku makubo ago later on ne mukulu visa kakati ebintu byonna mmwe bye muzze mwebaza mwami Museveni byaze claiming anti government zabikola he was part of those governments so security wise you still insist
kuba tetulina lutalo kati mu ggwanga. We don't have any war. Uganda is safe. Kibozi omukulu ono kyabagamba Museveni nga yakajja, absence of gunshots does not mean that we have peace. Tetulina mirembe. Tetulina mirembe, olutalo lwe tulina mututte ettaka lyaffe. Luli olutalo lwalingawo nga tulina ewaffe mututtewo. Tewali mundu zivugane abantu battibwa era bawambibwa n'abala bali mu military court martial. Ennaku ezo Besigye bamuganye n'omutwalira emmere. Abantu bafa mysteriously. Ne bafa. Era omayinze lwaki Museveni waliwo ebintu byagenda n'ayogera. Neneewunya nnyo bannamawulire. Jeno Museveni bwakugamba nti Uganda is safe from border to border. Uganda eri safe okuva border to border. Na yeye yebereramu ne bwaba ayogerako mu bantu alina akuuma kalinga kana akemberenge mwabeera ndo seera wakamula kalinga ki kalinga akuuma akemberenge oba okalaba kabya kwerinda ati je nkugambye ate yakugambye tuli safe from border to border ne ye yebereramu abamuteeka mu kuuma kaka akemberenge atambulira mu convoy mu convoy naye ate bwajja mu kisaawe tugezaze kwogera keri abantu ekololo ng'alambula parade akuma kalinga akemberenge mwatambulira omu kati gwe nalekanga so president yebereramu mwami Museveni omu ku basajja abasinga okuba intelligent yakusigala akugamba nti Uganda eri safe from border to border naye nze nebereramu era atambula ne kajegereze ne bwoba ogenze waliwo ogenda okubeera bakukebera ne bajja n'okujja mwandawuya nga bamaze okukebera ne bamuteeka mu kuuma kaka kalinga akemberenge mwayogerera omwo ne alambula kalinga akemberenge kuuma just anti nkugambe ffe tukalaba kalinga akemberenge akakendabirwamu kati n'alyoka atandika okubabulira muli safe you are not safe. Bino byebiro buli munansi we yebuuza lwaki olutalo lweruwero lwawagirwa abawagirwa olutalo abaana bwabwe bafa mysterious ligendo labe nadduli omubuulire kwebyo mwana w'engeri gy'afaamu n'abalala bangi abafiirwa abantu baye mysteriously ogenda okulaba gundi yafudde ogenda okulaba ekibanja kya gundi kakati olwaleero tetukyalina kyaffe nga bannayuganda foreigners have taken over our country economically olwaleero abayindi be ba dominant gundi mu the Asians be ba dominant mu bya trade dominant business people in the country dominant business people in Uganda but indigenous people bonna Museveni aba suppress nze bonna luli twamugamba nti bwe tuba tukola enguudo ffe tetuvaayo ne bwe tuba nga tulaba nga opposition waki towa capacity local companies noziwa sente ne tusanga companies zino ezizimba enguudo nga company ki Abubeka Construction Company National Enterprise Corporation company kyendala ezikola enguudo ez'abanansi ziwe capacity zi training abanansi ne kakati sebo nalabye n'ekisaawe kyakibwa bakiwadde mu Misiri azimbe ne bamuwa $125 million wano tewaliwo bannansi basobola kuzimba kisaawe ekyo kubanga tayagala mube ne sente. So you are supposed to have foreign influence economically, socially, politically. Bonna baba suppressinzewo ku mapero olwaleero mujjeko bugologosi bwe. I expected you to at least appreciate issue security. Security eriwa. What is security are you talking about? Luli abantu basula emitima jibe basulanga emitima jibe. Olaba kati ne yaleese netteeka n'agamba nti nente agenda ziteeka kamaja agazikuuma ne mwanyi. Anti yaleese netteeka ery'emmwanyi nti n'emmwanyi bazikuume n'emmundu. Gwolooza etalaba kitokota. Walola byeko wano kyazizaako minisita atajjanga kajegereze bazikookinze naga anti ndeka gwoba oyagala okumanya nti eggwanga buli omu ali ku bunkeeke kyegambye nti mwami Museveni mugezi yakugamba nti kola bwotire ye nga yeebeereddemu genda olaba olwaleero buli mukungu alira mukuuma ow'emmundu batambula ne kajegerezaabwe kuba nabo beebeerera omusajja ayogedde emboozi ze muggwanga eriri safe buli omu alina kajegere era bwe bajja wali mu parliament owulira obugombegombe obwoggana era njagala kusaba ba KCCA muteekeewo etteeka erigoba obugombegombe obwo bwoggana ndaba mukwata ab'ebireediro leediyo eyo mu byalo musimanyi bali ku environment pollution ate bano ab'obugombe abajja babutwogganyiza bwovuga emmotoka mu kasirise tebakulaba nti minisita ayitawo abakungu ba government anti oli mukungu wa government so what on taxpayers money
olala nasanga omusajja omufere eyo ng'ayogera Museveni nyini ssente ne mubuuza nti azijje watunze enteze namwe nga mubulina anti obugombe anti nkugambye wa KCCA nkulaba okwata ab'ebirediyo mbu bataataganya environment njagala ne ba minisita otandika bawandiikira nti mulekerawo tukubira obugombe naffe tuba tubalaba nti muyitawo n'olwekyo ssebo oteeka okuba ng'oliko ekikyamu ku mutwe ng'oliko obulemu okutandika okwebaza mu Museveni yaleeta security eno security yaabwe ekuuma bugagga bwabwe balwanyisa Lakwena bw'oba oyagala okumanya konyi mumambuka koniani muzikoni yadduka aliyo bawo Central Africa aniya mukugamba gwe koni omutegeera koni omutegeera ddala ngo omukulu obayise bazo kunyonyola ku koni basobola mu kunyonyola yali mukulembeze wa LRA Lord's Resistance webereremu sebo webereremu anti bamuwangula kati amamuka gali safe nkugambye nejino sala atuleyo nkugambye basalanga emimwa gy'abantu bwe bati nkugambye uzikoni kuzikoni Joseph Konyi Mbusimanyi Lakwena yabadde wano naye ate ente ne zibula naye mbusimanyi akozesa magiki n'adduka wabiwulirako ku biboozi bya Lakwena ojjodde okola analysis ku biboozi bya Lakwena otunuulire n'obugagga abantu b'omu Eastern Uganda bwe balina the Itesots were very rich people balina ente zaabwe lero gendo otuuke mu bateeso buuze ente zammwe zaalagawa kyemwagala otugamba Lakwena yazirira mu nsiko de Karamajongs ente zammwe zaalagawa de Karamajongs today ebateeso mbatadde mugambe nti abateeso kyemwagala otugamba nti ono Lakwena eyakozesanga simanyi magiki oba ebyobufuusa ye ya driving ente zammwe ne zigenda today de Karamajongs nabo tebasigaza kate konna even in the northerners today nabo tebakyalina kate because they were economically empowered. Olwalero gendo olabe abantu b'omu north ettaka lyabwe lyonna batandise nalyo dibasibako balitwala. Okay. So what type ompulira oyogera nti tulina emirembe gyegiri wajjo njagala oginnyonnyonyere nti olw'okuba towulira amasasi gavuga n'olwekyo olina emirembe tutamaguza asobola okujja ku radio wano nga bwazze mpaayo ebiseera radio wezaali nga weeziri nga abantu tebazoogererako nogwe mpaayo ebiseera radio wezaali nga weeziri nga tebazoogererako anti katonzikiriza kumalayo nti honorable tutamaguza asobola okujja ku radio n'awanda omuliro n'avumirira buli kiramu n'akunumba n'addeeka ne yeebaka anti kati awo Museveni bw'awulira bannamawulire ekikakyo ng'agamba Uganda etandise okumpoomera. This is a sovereign republic of Uganda. It's not a property of Museveni and but it wasn't there before. No, but you had no radio. Mbuulira radio yaliwo emu. Gwendo obuuza abaabeeranga ku radio Uganda bamekobo tebe yakwatirayo n'abattirayo. Mpaayo omulambo gwe battira ku radio Uganda. Abavubuka bangi babayoola. Twogere ku byenjigiriza. Ebyo byafa. Ebyo byenjigiriza nabyo baabitta. Look at the number of graduates every day. What type of graduates do you have? You have the quantity but don't have the quality. Maybe we shall get to the quantity later. Where? No, I mean bwe yalinga akyafuga nga president wa Uganda lite yasoma ne Makerere bagitanga Harvard of Africa. N'olwaleero gendo labe ne Makerere eringa kati secondary school. Makerere is like a secondary school of today. Harvard of Africa. Wagituusizza. Tewali kyagenda kubalekera nga takisaanyizaawo. Have you ever seen Makerere of today? Nolaba graduate n'aveeri n'afuluma ne bamugamba tewali mulimu gw'okujjako gende Dubai mbawalabu oba bakujjamu ekibumba ne bakitwala oba bakujjamu ensigo ne bagijjamu. These are Ugandans mwe mwasalawo kana akabinja akawamba ensi yaffe katandike n'okutuuma abantu baffe banansi mbu bakadaama. Who are you? Bakadaama. Munansi owaffe wano omufuumudde mu nsi ye n'otandika n'okumuyita kadaama. Babayita baani? Mbu kadaama. Kachi? Kadama nze mpulira kadama we babayita. Mbu kadama akola ki? Anti nkugambye Mwami 7 bwe yajja no yasanga nga tulina emirimu egimala banansi. Kati banansi bayita bakadama. Ne kati omunansi bamufulumya ano obuteyagalya ne mwagenda mu nsi z'Abarabu n'akomo n'amuyita bakadama. Do you know the owners of those companies ezitwala abantu baffe mu Bawarabu? Obamanyi banyinizo?
buli lunaku obwana obutone busimba nga bugenda ku save trade bulese ensi yabo nataddewo open refugee policy abagwira bayingira bano bafuna emirimu batututeke byafuna buli kimu wembera kunyonyi 3/4 babera banna Uganda abana bagenda mu Barabu okola every day kusachi nyinyi and Museveni and group are here enjoying omuntu nga gwe nga muddano mubakubira mu ngalo baleeta emirembe bagijjawe batubulire gye twaji batuma Kwati tujja gwe twatuma tigendo tuleetere emirembe bwobanga oli wano otuwuliriza ngo gwe watuma abasajja bano mbu batuleetere emirembe gwe bogenda makaga abo bebaze appreciate what you making my people slaves in their own country nobeera munansi nenga kufuna services zolinako rights bakitwalanga privilege mbwa abantu abonna sebo batutunulira benyenyimbwa nakutunulira bwati alya ku sente z'omuwo omusolo nga zabeerako nenga akwenyenyimbwa mugwe tolinafuna quality health bo bwe balwala bagenda bulaya wali okitegeddeko nti abasajja bano n'abakyala bano balwala bagenda bulaya era Trump yayogedde ne batandika embuto okubaguluma ngendo kuumulamu Trump yabagambye ngendo kuumulamu neka Trump wabagwe bikusanyosa if those countries block our people from getting yes gwe lwaki ogenda bakujjanjabira ebweru gwe minisita gwe Kajajjata lwaki togenda mulago ne bakujjanjaba lwina laba mukulu bali omunsi mukwano gwange minisita Kajajjata ng'akaaba mbu yabadde kanungu mbu ekimbe ne kimunyiga embirizi mbu teriyo obulwadde malwaliro ne bamuteeka mu helicopter lwaki tewamutadde mu kibaasi kye oba mu motoka yaabwe najjeno abeekanungu abamulonda bosi bantu lwaki omuleeta eno okutujjuliza abantu wano mumujjanjabireyo teriyo malwaliro kakati ffe ng'abakulembeze tulina okumanya nti quality health is supposed to be for all era twali badde ne insurance ng'omuntu bw'olwala olina insurance policy bagende baterero anti kati ffe tugamba bali omunsi bw'oba olwadde bakujjanjabire wammwe kanungu tojjeeno kutujjuliza malwaliro gaffe wagamba mu lidwaliro lirimu eddagala lwaki okaaba mbu eyo ojja kufiirayo banna NRM rabaga n'ebyenfuna by'abannansi nabyo byeyongedde bitya kubanga abo bennyini ababa boogera ababagenze ku mukolo ebyenfuna bye biba byeyongedde gwatesebo n'owulira IGG najja n'akugamba nti buli mwaka tubbibwa trillioni 10 do you know 10 trillions nga zezibibwa buli mwaka n'owulira nti ne mu Bank of Uganda mbu bano babadde bakuuma n'emmundu ne baziisa mu waya okuuma wano waliwo abambala ebikofiira ebimyufu nezikajegereza emmundu baba bakyakuumye ku mulyango nga bagaba baziwayalinze dda ogenda okujja nti parliament eteekewo parliament investigating nti awo mukulu agambye alagidde mbu saidi yebegenda ebinoonyerezaako kuba kimanyi nti saidi yalemala dda yonna tagiwa ssente basajja tubasula mu biyumba nga byambaata osanga afanda akukubira sauti naye nga yagala kugwa eri aludde ku kaseera akamere alyako bwe katyo then ng'olina obubinja bw'abatono ennyo abeefudde supreme abeefudde supreme be balina ofuna quality health be balina ofuna quality education era abaana be batwala mu international schools be balina okufuna emirimu gino gyonna egy'eggwanga emirungi gwe ne bwofuna omulimu omulungi basooka kubuuza bagufunye otya wano ayetiwe Ugandan gwe ne bakukuumira eyo mbu gw'olina kuba mwavu mbu kimanyi kati neebuuza nalabye Jeno Museveni alambula ab'ebusoga naye ddala ab'ebusoga nga temwebuzaabuza omukulu oyo yabadde alambula ki PDM aye bana kibumba kati avuddeyo mbu ali mu mulango olambulayo ki olambula bwavu bw'abantu oba kudalira kibumba akoze atya muna ati aye nkukobera aye omusaado ono yabayire busoga waliwo omusirikale omu w'amaanyi nnyo wano mu ggwanga yakwata emitwalo 2 n'agimpa nanga ntereranga nnyo nkuliriza nnyo ku leediyo ng'ogamba okwekalakasiza mu nimiro naye nakula ekirowoozo kyo ne ngenda nkola faamu eyo mu bitundu bye bayitayo mijumwa nenkola faamu yange nene kuliko ente kuliko biki byonna mijumwa nakaseke munakaseke naye nangamba mbu agenza okulowooza ku kirowoozo ekyokulitayalinga nda option yokka gyalaba egenda okusustaininga obulamu bwe ne famire ye kwekalakaasa kwe mu nimiro kwabaddemu n'okulunda so mbakubira nnyo omulanga naddala abavubuka okubeera productive nkimanyi ebyobufuzi bibeerawo munnabyafuzi n'akuwayo 15,000 waliwo ennaku ezo omukyalo omu w'NRM yansanyusa atuula ku kitebe eyo ng'ajja ayogera ebigambo bingi bano balutamaguzi ffe tuli munda mu gavumenti
bwe yamala nakuŋŋaanya omuluka bino naddala mu abantu babeerayo mbw abajja okwesimbawo bakuŋŋaanya emiruka n'abawa miliyoni 3 omuluka mulamba n'abateerayo n'akapiira kati miliyoni 3 bw'ozigabanyamu omuluka ndowooza buli omu afuna oba siringi 5 oba 10 n'agenda nga nti kakati muyigirize okubiriza abantu obusente tetubaganye mu bulye kwanza entera okugamba abantu baffe naddala abali mu byobufuzi abavubuka mu ababeera mu byalo sente y'omufere munnabyafuzi giri ekifere nkiddamu sente y'omufere munnabyafuzi giri ekifere ffe waffe tuli balunzi era tuli balimi enkofu engeri gyeryamu ebinyeebwa by'omuntu alowooza nti batetegeere bayanjawulo nnyo ezibiriza nako kuliisa oli n'ateekawo obunyebwanyeebwa eryetya anti yo kulaba n'ojja n'obunyeebwa n'obuteekawo n'oyalirirawo obusubi n'okolakola obuntuntu obwo nebuuza nti onoolowooza nti sitegeera ajjewo ekisa ekinterawo buno obunyeebwa mu sizoni eno kyagala kundya kati nayo kyekola eyitira ddala eno bbali eno gyotayaliridde naye obunyeebwa nebujjawo nebulya enkeera n'osanga nga yagenze so tubakubira omulanga mukole njagala kugamba abantu baffe omennaku zino tulina challenge y'amazzi gabuze nnyo mu Luweero ne Nakaseka amazzi gabbola nnyo naddala mu Kapeeka nabaddekawo mu Kapeeka mu kuziika Ssekirevu banaye tubakulisaayo nnyo mu kuziika Muzeeyi Ssekirevu n'abantu mwenna abazze okumwerekerako awo Naluvule n'okulisaayo ennyo mwenna bwe twabadde ku mipiira egyategekeddwa e Kapeeka mwebale nnyo enteekateeka eyo era abavubuka ekyo kye tubaagalamu nti bwe mubaako be mukola emipiira gino mugifule option mu biseera byammwe eby'eddembe ne temukiteekerawo nga main gundi kubanga ne bw'aba munnabyafuzi ng'akuleetedde akapiira mugambe nti ondeetedde omupiira nsambe ngende ongulidde akabuzi n'ebino bikwataganirawa n'enkulaakulana yange era ensonga lwaki njagala kubagamba abantu baffe abantu b'Essegalye amazzi g'omudumu gatambula abantu b'Ekikyusa amazzi g'omudumu gatambula abakyasigalidde awo ebbali beekanyogoga ne Kyoga nammwe ekiseera kyonna amazzi g'omudumu gajja kuba gatuuka bwe tunaavaawo tugenda mu luka gw'emijinje nagwo gufune amazzi g'emidumu abantu baffe abattimuna Kirugga Buyungwe ndowooza nammwe amazzi g'emidumu mulaba gatambula abantu baffe abesanze amasannyalaze gatuuka mwemwe akasembayo funa Sanze Balaatira ne Ssumbwe ebitundu byaffe bye tukyasigalizaayo ebirala nga Kikubampanga ene wakyamani Mutibwa Ekibaale abantu b'Erukabala abantu b'Ekitanswe Nakaseke programu ekyatambula egendera ddala maaso kubanga nze ndi ex-official kakiiko k'amasannyalaze aka Natural Resources ate mu palamenti yaffe eya Uganda ndi minisita w'ebyettaka n'olwekyo ate mu palamenti ntuula ku kakiiko aka infrastructure akakiiko k'ebyenguudo so enguudo zaffe ziri mu kutambula bulungi ndowooza mu abantu baffe abeekaasa Ngombe Buyungwe paka ku Mbuzi mubadde mulaba era wiikeeno njagala kujjaawo ku standard awabadde watukyankalanye nnyo n'aba ministry y'ebyenguudo kubanga basindise bigreda njagala kulaba nga wakolebwa bifunge ekkubo lyaffe terinaba kuteekebwako kolasi ndowooza okimanyi nti ekkubo lyaffe eryakapeeka Nakaseke w'obulenzi paka Bukalasa ligenda kuyibwa kolasi waliwo gurupu z'abaferefere ezitera okujja nezeerimbikalimbika mu projects zaffe ezitambula nezeetuuma naye musitunuulire kati natandise webiseera biri tubadde tubawo obudde twafuna ku mulundi guno seed schools 2 seed school y'Ekirema ne Kasambya Lukese ezo zatongozebwa ne mu budget eno empya Kinoni yokka yefunye ndowooza Kinoni ogimanyi yokka yefunye seed school era nabadde nninda abantu baffe ab'Ekifampa essomero ly'Ekifampa neno president gyasulanga Kakonda mu ssomero eryo nagambye headmaster we Kakonda mpandiikire ebbaluwa ng'osaba okuddaabiriza essomero eryo Museveni lyasulanga mu biseera by'omunsiko neriri bubi nnyo naawe headmaster w'Ekifampa essomero eryo nabawaako ku mabaati nga ligudde liri mu mbeera mbi nnyo muwandiikire area member of parliament copy to Minister of Education ntusobole okulaba nga amasomero ago nago gateekebwa mu program ezigenda okubanga nga gaddaabirizibwa